What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Sumbanze wano okunsabirako mukazi yanoba yandekera abaana bamuyita n'afuna Jacqueline yakulekera abaana yandekera abaana kati bw'obuyambi akuweereza yange mwagala akomewo akome abaana be. fukamira omuyite. Kneel down and call your wife. Afuna Jacqueline mutunuulire otunudde wansi afuna Jacqueline wano mu kamera. si musajja w'ekkoolo komewo okume abaana bagaana okusoma bakaaba baagala maama waabwe bonna se musajja wo yali kweta mugambe nti mpeereza n'obuyambi bw'abaana. Tell her, send me. mpeereza n'obuyambi bw'abaana. abakazi lwaki mutuzaalamu abaana ate ne mutatulabirira? Why did you make us give ground and you don't care? nedda si kya buvunaanyizibwa. It's not really responsible. omuntu bw'aba muzaddemu omwana mulabirire. You should care naye for the abakazi child. mutuzaalamu abaana But you ladies, you ne get mutatuwa buyambi bw'abaana. and you do not give any help. What is it that you cannot forget in your life? Nyagange nze Yolanda Faith. Nze kyesirifeserabidde kwe kutuuka okala abantu abakola naye nga simalawo bbanga ddene. Gansit. Ddayo otuule. Bwana asifiwe pastor. Asifiwe. Natokea Kongo sijui Kiganda. Kongo ulijuaje hapa? Tulikuwa na mgonjwa. Tulikuwa na mgonjwa. Wewe ondoka, Mungu atakuponya. Musumba mukama wafa yebaziwe. Amina. Musumba shindu fanga sera vidde. Nze bwenfuna omusajja nangamba nti njagala. Nagamba genda kumpasa. Kati bweba wabulayo ng'omwezi gumu aba tacyanjagala nva. Gansit. Ddayo otuule. Amanya gange ndi Mwesigwa Francis okuva Kakumiro district. Kakati nze kyendifa seerabidde nga nvudde wano nga nfunye omukisa ogw'obugagga kubanga mbonyebonye nnyo ngezezaako nnyo okukola bizinesi buli gye nkola temala mwaka nga tegudde. Gansit tofaayo. Ddayo otuule. Never mind. What is it that you cannot forget in your life? Pasa kyenfa seerabidde ndina mikwano gyange bye twali tukola okuva mu mbeera embi tudde mu nnungi. Pasa eky'omukisa omulungi ngenda nenfuna omulimu abantu awalala ne bampa obwamaneja nga beetaaga abakozi pasita. Bwe baali beetaaga abakozi pasita nempita abantu be twali nabo mu mbeera embi bajje bakole ki bakole. Pasita abantu abo be nayeta be banviirako omulimu gwange okwonooneka era bansegeterera ne bangoba ku mulimu pasita. Pasita saawa eno ndina amabanja nga ga $5,000,000. Pasita buli kyenkola buli kyenteekamu ssente tekyambuka waggulu. Naye kyembadde nsaba onsabireko nzireyo ku mulimu gwange pasita. Gansit tofaayo. Ddayo otuule. Kiki olifa twerabidde? What is it you're not Musumba forgetting? mukama yebazi. Amen. Kyendifa seerabidde kwe kuzunga buli wamu. Nga siteerera buli wamu. Nawe nfuna omulimu malawo wiiki 2 n'envaawo. Gansit. Ddayo otuule. Praise the Lord church. Amen. Pastor, this is my first time to reach in this church. Gwe mulundi gwe ogusoose okujja mu kifo kino. Pastor, since 2013 I'm just suffering from candida. They told me that I went to hospital. They gave me medicines but I took. The thing is okuva 2013 atawanyizibwa ekirwadde kya candida yagendako mu ddwaliro ne bamuwa ku ddagala naye kikyaliwo. Gansit, don't worry. What is it that you cannot forget in your life? Nsumba obuzibu bwe nnina nafumbirwako era n'enzaalayo abaana bange 2 lwakuba emyaka kwe nafumbirirwa gyali mito.
mujja wange yeyandabiriranga mu buli kimu kuba yeyanjolezanga bwe bantunga ne wuzi yeyanyiganga kuba nali sina kimmanyi. Mujja wange kaakati ne nzaala abaana babiri. Musumba olwamala okuzaala abo abaana, omwana owookusatu olubuto lwe nafuna olubuto lwavaamu, omusajja n'agamba nze ndugyemu. Bwe nafuna olubuto olwokuna n'angamba oyo omwana siwe, ebyembi omwana yafa teyaliiwo, naye lwakuba yakola ki, yamuziika we. Ne muviira saddayo. Naye musumba okuva we namuviira okuva ku lunaku olwo, omusajja gwe nasooka okufuna nenfuna olubuto yalwegaana, era olubuto ekituufu nalugjamu. Nenfuna omusajja omulala, omusajja olwamanya nti nina olubuto yalwegaanye nakati ndulina naye simanyi kyakukola. Ate ng'olubuto lwe yaŋŋambye mbu yeye bwe yagenda mu ddwaliro bamugamba mbu ye tazaala. Bamugamba nti ye tazaala, nti abasawo bamugamba, abasawo abazungu bamukebera ne bamulaba nti tazaala, noonye nannyini waalwo. Kati simanyi oba byava ku mujja wange oba ku musajja. Tofaayo. Dayotule, don't you worry. Musumba kyendifa seerabidde nina emyaka 35 naye kukyanzaalibwa abazadde bange sibalabako, baafa bubi nnyo kuba baafa tebalina gye bali. Naye ekiseera we mbadde nvuddeyo nga ntandise okwekolerako n'abaana bennina n'omukazi nawasa, naye nalumbibwa ekiwulwadde nengenda mu ddwaliro nemangamba kabingu. Naye kati tofaayo. Pasita nze emirimu gyange mifu era enkya ya leero sikute n'ekikumi ng'ate mbadde ku mulimu. Okuva ku makya tofunye yadde olwata. This morning not even sing coin. Dayotule. What is it that you cannot forget in your life? Musumba nakolera waliwo ekitongole kye nakolera emyaka 17 ninvaayo nga ngenda kubeera pensionable, naye ne guno gwaka sifunanga kasiimo kange, n'ekirala siina mukisa gwa mirimu ngifuna sigiwangaalako, mbadde nzizo nsabire. Dayotule. Musumba Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Mulange nze njana Peter nviidde Kawuku ku Ntebe Road. Musumba mbadde nsaba onsabireko, mbadde nsika tabati kadoni nnamba olunaku ne kati nsika pakiti emu n'ezibya obudde n'esulamu. Musumba mbadde nsaba onsabire, Musumba nsabira nga zitambule. Dayotule. Musumba Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Nze bampitako emigisha Runsi nviiridde e Kanungu, naye ekyendifa nga seerabidde sifunangako omusajja ngamba okunkuba embaga. Tofunangako omusajja gamba kukuba mbaga? Abalala baba bali ku byabwe. Musajja kigwa sigalo yagala ku mutima gwo? Which man remain at your heart? Bamuyita Deus Bakiga. Muyita akomewo. Call him. Deus Bakiga kumawo. Wamukola ki? What did you do? Wamukola ki? Lwaki yagenda? Why did he go? Naye tukyali muraavu, tanaba kuntawa naye tangambangako okunkuba embaga. But he's never proposed. Kati mugambe njagala onkuba embaga. Bakiga Deus nkwegayiridde njagala onkuba embaga. Genda kuba embaga mu izina lya Yesu. Go eat her pins in the name of Jesus. What is it that you cannot forget in your life? Amanya gange nze Buyungo John. Musumba kyendifa seerabidde banzibyeko wirubalo ya mukama wange. Wirubalo? Wirubalo baginzibyeko ey'omulimu. Genda wetuulire. Musumba Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Musumba kyendifa seerabidde mukyala wange yanoba n'agenda. Yani? Rukiya Namuddu. Fukamira omuyite. Kneel down and call your wife. Rukiya Namuddu nkusaba maama okomewo tubeere ffenna tukuze abaana baffe. Njongirako ebigambo ebirala ebiyinza omusikiriza akomewo. Mulage omukwano gw'olina gy'oli, mujjukize byonna bye muyiseemu. Maama Namuddu nkusaba okomewo tukuba omwana waffe, tukuze omwana, bye tuvudde wala nze naawe, obadde tosaana kundekawo obudde buno.
nga nkukoola nga ndiwo omusumba pasita Iga oba oliko ddogo lyonna njagala musumba Iga abizzeeyo. Genda otuule w'obadde. What is it that you cannot forget in your life? Pastor Jennifer Serabidde batumala ebigali byaffe ne babibba babibbisa mayembe mu nnyumba. Ebigali? Iye byabalongo nze babirye. Kati babira bigali. So you're crying for the witchcraft. Naye bateekamu eddagala nze n'ettooto tetugenda zaala kati bba wange nze mukuba kati oyagala ebigali bikomewo. Nedda sibyagala nze bateekamu eddagala neme kuzaala bba wange nze mukuba ebisiraani kati bamugoba ku mulimu anvuma ati ndi wa bisiraani. Gwani akugamba nti tozaala? Twagenda ku musawo ne taata wange omuto ye yakikola naye oyo omusawo si Yesu yakyogera. Yesu yagamba ogenda kuzaala. Jesus says you're gonna give birth. Fire gwe togapi. Come out. Go. Gamba nti kabitayo gye byava. Tell them go where they came from. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. What is it that you cannot forget in your life? Pastor Mukama yebazwe. Amen. Pastor Jennifer Serabidde n'ekizibu kya wenzi. Oli mwenzi. Otya. Pastor nyenda nnyo n'abasajja bangi. Oyenda nnyo kusajja. So you're a fornicator. Abasinga bonna bajja nga bali serious naye nze mba siri serious. Ye pastor mbadde nsaba onsabire omusajja gwe nako mukwenda naye gwe ate gwe njagala mu bulamu ate naye yali anjagala. Baali bamuyita? What's the name? Alex. Gwobeekwanira kiki? Is it you who get those men yourself? What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Amanya gange bampita Twino Mwezi Elias nakolako omunaku mu company gye bayita Nakumat ne bajja ne bampromotinga awo ne nfuuka supervisor naye kuva bwe bampromotinga bwe bati nenkuba mu kyalo ne mbagamba nfunyemu ka promotion. Ebintu byange byonna byatandika okusiraana n'ebintu byonna bye nali nina mu nnyumba byonna byaggwaawo naye natandika okusoma driving permit obudde obwo nagisoma nemala omwezi nga nsoma. Tofaayo. Genda otuule, don't you worry. Nsumba Yesu yebazibwa. Amen. Guno gwe mulundi gwange ogusoose okujja wano naye neebaza Mukama olw'ebyamagero byakukozesa. Nze Kyendifa Serabidde obulamu bwange nafumbirwa omwami wange maze naye emyaka 9 namusanga ng'alina ku ssente ze ng'alina edduuka nga n'okusuubula asuubula n'Ekyendifa Serabidde nti essaawa ya leero talina yadde 10 ate buli lwe tuba tutuuse mu ssaawa z'amakungula ng'abaana balwala. Ekyo ndifa sikyerabidde. Ekyokubiri Musumba, omwana wange yakedde mulamu yayeebase mulamu n'erengera eriiso liirino lyagala kutulika. Era bwe nfuna ekyamagero ekyo omwana wange ng'ateredde ndifa sikyerabidde mu bulamu bwange. Litulage. On Ray. Ennaku 2 zokka okubanga limaze okuluteteera eriiso eryo nga literedde. Gunseat. Ddayo otuule. What is it that you cannot forget in your life? Amanya gayenze Kasamba Francis Musumba ondabira wano navaayo waffe nga nziruse buddusi omuwala neesibyeko siina mirembe siina mulimu nesalawo nziruke nveeyo nzire waffe ate nga omuwala akoze eki? Omuwala nemye
omuwala ne siina mulimu ne neewola ssente 10,000 mpa omuwala asooka agenda dde ewaabwe oluvannyuma alidda nga nfunye omulimu oba ndimuweerezeeyo obuyambi naye musumba nsaba musabireko. omuwala akulebye ye musumba Gansit kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? nviriddeko kakumiro okujja wano amannya agange bampita Semyaka Expedito. Ekisinze okundeeta wano nali ku ABS TV nga ndaba ng'oyogera abafiirizibwa nze omu ku abo. Nina omukisa gwa ssente musumba, nfuna obukadde nga 8, 10 naye zonna ziggwawo nga simanyi kyendifa seerabidde ku ekyo bunafunako ssente nenga leero kanguleyo akamotoka. Abantu bawulirako embulubujju nti agenda gulako akamotoka ne beegeya tikagigulelera egenda mwetira. Era musumba nali sinatuuka waka, ndi wakati wa makati g'ekkubo ngenda waka, driver anvuga yatukuba kate nzite nalaba musaayi kuyiika ze enkovu zino yonna neesaana neggwawo nenjitwala mu galaji okugikanika ssente zonna ne ziggwawo. Bweddawo okudda ku luguudo bagisikani bagitwala ku poliisi, manya ate bagibanjako ki, manya nanyini waayo yali mugagga yagisinga mu banka, zonna ne zitokomoka. Musumba natandikako gundi stowa ey'ebirime. Oli yansoonekereza nga mpakinze piki mulimu ebisumuluzo we wali n'ebya stowa, nayingira mu dduuka okugula sukaali n'abijjako n'abibuza. Ebisumuluzo nga ani abijjeeko sibiraba, yabikweka wiiki nga 3 n'abikomyawo. Ezo zonna kabuti. Bwe nfuna ssente siva ku kitanda, omwana alwala ku kitanda. N'omwezi guno oguwedde mbadde ku kitanda emirundi 3 nga nziringa ne bukaba kasenyiga kantwala ku kitanda, ne bukaba kamalaria kantwala ku kitanda paka ssente zonna nga ziweddewo. Banziba engoye zange baali bazaanise ku luwaya, empale, saati ne sikaati y'omukazi byonna ne babitwala. Kwegamba olifa tokyerabidde ekyo? Nkola nnyo. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? musumba bansabira okugana amabeere gawone. Wangi? bansabira okugana amabeere gawone kuba gannemeddeko. Galiwa katugalabe. Where are the breasts? Mujjemu egundi. Amanya go gwani. What's your name? Babita Kamoga William. Obeera wa? Where do you stay? Nasana. Bazadde bo baliwo? Where are your parents? Nizazeka. Ngamba bazadde bo beera nabo? Do you stay with your parents? Bene mama yeka. Tokaaba Mukama agenda kusumba. Don't cry, don't cry. Katonda eyawonya oli The Lord who delivered naawe them, yagenda okukolako. the same God is going to work on you. Okiwulidde? Did you hear that? mu kiseera ky'okusabira abalwadde ngenda kutandikirako. In the time of praying, you'll be the first. Ngenda kuteekako empeta. I'll take you as the first priority. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Nze nina ensonga zange 3 ezindeese wano pastor. Ey'okusooka nze navudde owaffe nenzija Kampala okukola bizinesi. Bwe napanga edduuka nenfuna ekintu nekinyingira wano mu mugongo. Kakiteeje kyava. Let it go back where it came from. Sumba Mukama yebazibwe. Amiina. Nze kyendifa seerabidde nali nkyali mwana muto myaka 12. Nyina taata wange omuto yawasa abakazi 2. Kati omukazi omu nengenda ku musawo omuganda mama wange yeyantwalayo. Ne baŋŋamba mbu yambika essuuka enjeru mbeere n'ekintu nga kinkozesa ng'omusajja, nga kijja ne kinkozesa ng'omusajja bwe kimala nga kigenda emisana nga bibeera bimpita amannya. Kati neŋŋenda ow'omusawo omulala mama wange n'agamba tugenda kunoonya ssente bakole ki bakujjanjabe. Kati we natuuka omusawo yansaba obukadde 2. kyokka nga n'emitwalo 5 ndwawo nogisuza munju.
ne mugamba mama kambeerewo oba nfa oba sifa nkola ki ngambireka kati okusoma kwange ne kugaana nengwa accident nendoota oyo omukyala nga nteeka eddagala mu nnyindo kati era maama nayagala okunzizayo omusawo muganda nimugamba saagala kuddayo wa musawo muganda kuba bintami naŋŋamba kati ogenda kukola otya nemugamba nze sigenda kudda wa musawo muganda oba sisoma ngambireka kati wetwaddayo ne baŋŋamba nze sirizaala ndibeerawo ku lujja sirifuna mulimu niwaliba musajja alimpasa nga sibeera naye mbeerawo kwegamba nga niwe mba ngenze ku mulimu sibeerawo. Olina abaana bameka? Siina n'omu. Omusajja tolina? Omusajja wambeera naye nga nkyawa nga nzize ewaka. Okusoma kuwakomawo? What's your level of education? Nakoma mu kyokusatu. P3. Bambi. Gansiti mukama kakusumulule. Dayotule, the Lord is going to do. Chicho olifa tuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Amanya agange nze nalukengeza. Pastor ekindeese kya mwana siina mwana. Pastor nina mukamulamu wange nze buli bbange lwakomawo va ku mulimu ng'amugamba nze nga bwe ndi malaaya lwe sisobola kuzaala. Gansiti ogenda kuzaala okuva lozze wano. Tula obadde you're going to give birth since you come here. Pastor Musumba mukama yebazibwe. Amina Pastor Musumba. Pastor nina byesifaseerabidde bibiri. Pastor mukamwana wange yagenda n'anzitisa mutambanyi wange. Ne pastor ekintu kino kinnumi okuva mama wange bwe yakiŋŋamba bwe bakinjogerako. Pastor nasikira abaana 6. Mutabanyi wange oyo yafa yalina emyaka 45. Pastor mukamwana wange yadda ku kyalo n'agamba abantu nga nze bwe nasaddaaka mutabanyi wange n'afa era nenfuna ssente ndijjuba ntunda magomesi. Pastor nkolimira omukazi oyo n'abaana be balimala kujja kunneetondera. Ekyo mukama ansaasire naye ekyo nkyogera. Ekyokubiri Musumba nkoze emyaka 6 nasoma busawo naye Musumba buli muntu gwenkolera tansasula. Eyasembayo okunyaga yanyaga emitwalo 75. Pastor omukazi oyo bwe natuuka ne mubanja yatuuka eseera n'aŋŋamba ne mugamba landiroodi agenda kungoba mu nnyumba. N'aŋŋamba genda ogambe babbaabo bakuwe nze ng'owanga mpa. Era nagamba mukama wange ne mugamba boss singa abadde mwana wo nga gwe bakigamba. Omukazi yakangula eddoboozi n'aŋŋamba nze abaana bange tobateekamu ebyo ebintu. Musumba nandaba nga sirina budde buyomba na mukama wange nenkwata ekkubo n'enjija ewaka. Ekyo tekyammalaamu maanyi ne ŋŋamba kanzireyo nkole. Musumba omukazi yatandika ng'alina okunsasula omutwalo gumu n'ekitundu buli lunaku. Naye Musumba gye byagendera ng'alina okumpa lunch alina okumpa supper ne breakfast. Nanjija ku breakfast nanjija ku supper ng'ebyo nze mbyewa. Olwaddako nanjija ne ku lunch. N'aŋŋamba n'ekisembayo ŋŋenda kuwa nnusu 8 olunaku naye nga nnina okukwatako transport yanjije Nabulagala mpaka Nalukolongo nga mu nnusu 8 ako bwe mba nspendinze mbutuufu nga zonna ziggwera ku transport siinaako za renti siinaako ze neeterekedde nga nze omukazi mbutuufu pastor mpulira ennaku y'amaanyi era omukazi oyo pastor mukama singa awulira pastor mbutuufu mpulira ennyiike ku mutima ne bamala babasibira mu nju emu. Gansit tofaayo. Gendo tule, don't you worry. Chicho olifa tuwera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Amanya gange nze namukaya Alice. Pastor nze nazaala abaana 2. Bambi. Nanze pastor nyazaala wange yagenda nankolera eddagala. Kati nze nenvaayo omusajja naye kati ye yaŋŋamba nabanzijjako omwana omu kati yagamba nze ngenda kufa. Kati bulijjo mbadde nkoleye namugongo bwawusi
kigaalo kati pasita mbadde nga bulijjo nteekako tivi nensaba naabwe mukama wange yagijjeewo n'agitwala mu kisenge nange nansuulira obwange naŋŋamba genda pasita dotambudde n'ebigere n'entuuka wano nga wembuuliriza kubanga nze nava busoga nga wano simanyiiwo. Kati omusajja yo kyamwagala? Pasita sikyamwagala nako kubanga maama we ayagala kunzita yagamba niwe buli badde ajja kunzita. Bambi musonyiwe. Pasita sikyayagala mbadde nsaba kubeerawo nkuza abaana bange kyokka naye nga sibeera wuwe. Yani bamuyita Sanoni. Gamba nti Samoni komawo gyendi. Pasita sikyayagala. Yakukola ki? Pasita nze baali bagenda kuntema n'ejjambiya abeewaffe ne bajja ne babituulamu ne chairman kati chairman we yavaawo ne basenga ne bagenda nga bagenze nange kati nnyazala wange ne bba wange ne bajja ku mulyango gwasenga mbu baagala kutta senga wange kati baŋŋamba niwe buli baddi balina okumutta nga tetubawadde baana baabwe. Kati olinayo omusajja omulala? Pasita sirinaayo ate ng'oyo tajjanjaba n'abaana. Abaana baliko ebyewaabwe olugira ne bibakwata abaana ne batubonyaabonya oludda ewaabwe obagambako nga batugamba egyo emisege gyammwe mutwale eri ffe tetwagala kumanya bya bwana. Oba bufa bufe tuziike ffe naffe tunyumirwa emirambo. Naye nga ndaba olina omusajja. But I still like you have a man. Pasita simulina yankubira bukubizi simu naye nze simwagala. Wamusisinkanako? Pasita simusisinkanangako. Kati essimu yo yagifuna atya? Pasita nti nabeeri ewasenga wange. Gye yali abeera? Nze gye nali mbeera gye yampeera namba ye nze sirina na simu nze olugira ne mbiipinga nankubira. Gwamubiipinga? Iye. Obiipinga? Naye pasita n'ekirala mukama wange bwe yangobye teyampadde sente ate nga nakoze omwezi mulamba kyokka bangambye omwana wange omuto gy'ali namuteeka ewa maama ekayungawo ekyampisi bangambye. Kati tukyali ku ono gwe tubiipinga. We're still on this man, you keep flashing on the phone. Kakati ono tumusabire saala ki? Pasita nze oyo gwe tubiipinga nze simwagala nze pasita njagala omusajja wa myaka 35 kubanga nze abavubuka bantamye. Abavubuka bakutamye? Iye pasita taata w'abaana abo twakola naye bwe yatuuka nga nze nnima ebikajjo nga wembirima tebalina yadde n'ekikumi kye bampaako okuggyako bw'awasa abakazi abalala nze bwe nfuna olubuto ngenda waffe senga wange yabonaabona kyokka nze waggwanga ki? Musoga. Ate gwe? Nange ndi Musoga kyokka nze nakulira wa senga wange maama wange ne taata wange bafa nga nkyali muto ate era ne baddako ne babonyaabonya senga wange okumuteekako omugugu omulala ogw'abaana nga nze wenfuna olubuto wangamba nnyazala wange ngamba mutabani we talina ssente abeewaffe balina ssente mukazi munnange ebizibu ng'olina bingi. Ennaku ng'ekukedde okyali muto. Iye pasita. God bless you. Genda mukama akusumulule. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.